Omukyalo ono alina ekibuuzo ky'abuuza agamba nti bannange nammwe bakama bammwe balinga owuwe nti amala okulongoosa ennyumba yonna omukyala n'ajja n'alyoka asuulasuula ebintu mu nnyumba n'amuyita mbu jangu oddemu olongoose ennyumba wano tewalongoosezaawo wano tewaatukudde kati abuuza ekibuuzo ekyo naye nga tetunnagenda mu vidiyo ye njagala otutegeeza omukyalo ono nti sangula amaziga toddamu kukaabira mu maaso ga muwarabu simanyi oba okaabira mu maaso g'omuwarabu oba amaziga gano just ogakaabidde mu kamera ensobi nnamba emu gy'otalina kukola kwe kukaabira mu maaso g'omuwarabu okumulaga nti ekyo ekintu kyakugamba okukola kikukaabya era kikuggyako waya kubanga omuwarabu kyasinga okwetaaga kwe kukulaba nga toli musanyufu era bwe kiba nga kyagamba okukola kikukaabya agenda kikola buli lunaku afuba okulaba nti akulaba ng'okaaba kati ke kaseera ogume omulage nti oli taafu ne bwakola ki tekikyakukaabya sangula amaziga omuwarabu lw'obeera ng'olina essanyu kimunyiiza mu nnyumba eyiye ng'olina essanyu abamu si bonna mulimu omulala nga ne lwakulabye nga toli happy ng'akubuuza lwaki leero toli musanyufu are you sick gye bali naye abamu ye ayagala okulaba nga tolina mirembe mu nnyumba ye era nga woba olina emirembe afuba olaba ng'aleeta ekintu ekigenda okukyankalanya babikwano muli mutya kansuubire nti muli bulungi baana mmwe nammwe abakazi beewamwe babamawe bati mulaba amaziga g'enkaabaga gedde ku makya nennongoosa omukazi abudde ali n'asuulasuula ebintu mu nnyumba n'agamba mu tebitukudde ddamu olongoosi nenzamu nennongooseera era naddamu n'aŋŋamba tebitukudde ne weebuuza n'omuntu ayagala ki tuva kutabuka wano nze mugambye olaba nga nze sikukolera bulungi please take me back to the office ofune shagaala omulala ayinza okukolera obulungi okitegeera okusinga nze wengenda okukoleranga naye nga tombalamu magezi nange enkowaani muntu omusajja nakka wansi n'amugamba omukozi oyo akedde n'alongoosa lwaki osansanya ebintu wali avumye omusajja bambi n'afuluma ennyumba nga yenayina bayombyeyomby naye omuntu bannaye bano abantu baagala ki bukyali mukungamba mbu ndiwo okwebaka neebaka biki ozuukuka ssaawa 3 olumu weebaka ssaawa 8 olumu weebaka ssaawa 9 naye bano abantu baagala ki mutuufu waliyo ekintu ekikwasa obusungu mulabire ddala ng'omuntu yandisanya akuba omuntu naye nga tolina wegenda yita kudda wamu era baakola kyamagezi nnyo tukwekako paasipooti basiriwala baagasi baboosi bammwe balinganga ow'omukyalo ono era we baba nga balinga ono mmwe mubakola mutya oba we baba nga mu ntandikwa baali babayisanga omwana ono kuba kyemmanyi nnyo kaama mmwe mwakikwasaganya mutya okulaba nti mubamalamu olugezigezi olwo osobola otuteerako mu comment section omukyalo ono osanga wanaaba ayitaayita anaalaba ku magezi gammwe kuba mmanyi wano tulinawo bakadama Promax tulinawo n'abatali ba Promax nti ekintu okiruddemu naye nga olina engeri gy'osobola okontrolingamu omuntu oyo n'omuzza mu layini n'atereera mubenga mumuyambako kuba ndaba bambi kaana kato buli bw'anaatandika okukaaba bw'ato agenda kukaaba emyaka egyo ng'akaaba ate baba bagenda kumumanyiira nnyo nno so byebaba mikwano mukkirize vidiyo eno tube nga tugifundikira wano eno mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde wensabira nno gwe munange eyakatweyungako olunaku olwaleero nsaba onkonireko kagambo subscribe wansi wa vidiyo eno mukama akumpeere nnyo omukisa weewaawo tujja kuba nga ate tusinkana mu videos eziddako musule bulungi musibe bulungi mweraba